Ali ku kamera ndakulaba ssebo. Beera ku kamera y'emu gy'oyogererako n'ekifaananyi kwe kiri, otherwise we hear the voice. No, biyinza okuba nga kiyinza okuba kyankalanya kati osobola opinga ekifaananyi. Kakati awo wali better. Yes, that's that. Vale. Enyala Mukama lyebazibwa. Amen. Munansonyiwa ndimu obusomesa bungi. Njagala okuba nga tu-interactinga bulungi era nga twogera bulungi nga tuwuliziganya. Ekiro wano si mateeka g'Abamedi n'Abaperusi nti tetusobola siyinza kuwuliriza kiveeyo. Njala Mukama lyebazibwa. Era standing okubeera corrected, okulungamizibwa. Nsobola okwogera nga ntudde oba nga nyimiridde. Mbuuza kibuuzo. Owulira emirembe ssebo kyekirowooza, owulira emirembe. Ennyala Mukama lyebazibwa. N'ekyokubiri, isaawa kale katulabe engeri gye tugenda ofunzafunza. Tulabe nga tufunzafunza mangu kuba programu endaga nti 7:3 ez'ewaffe zigenda beera 2:3 ez'ekiro. Nsaba munzikirize nga bane ku screen eno. Nsaba hosta nzikirize okugabana ku screen yange. Bwe kubanga kwe kusiima ku Mukama wange. Naye nga bw'akyanzikiriza bana nsaba okweyanjula mu butongole. Oba oli awo mu bujjuvu. Yenze Musaasizi Timothy era nga ndi student ku Musasanku. Ndi student ku Nkumba University, ndi muyizi. Maliriza masters yange mu Security and Strategic Studies majoring mu Cyber Security. Sinnafuuka mukadde wa kkanisa nga bwe kyategeezebwa mu kusooka, naye nga obuweereza mbulimu naddala obw'abavubuka. Ndi master guide era nga ndi senior youth leader. Somesa n'okusomesa mu layini eyo. So kati ndowooza muntegedde bulungi. Amiina. Nga tetunnagenda wala, mbeebaza okumpa omukisa guno okwogerako gye muli, kubanga siyinza kukitwala granted, siyinza kukitwala kukibuusa maaso oba kukinyooma okwoba omukisa okuweereza mu nnimiro ya Mukama. Era nsaba yenna eyateesa oba yaliriddawa oba yali mu kitanda kye nga yeebase atunudde waggulu n'akirowoozaako oba lwali lukiiko, okulungamya okwo okwebaliza Katonda ddala. Era nsaba omuntu oyo oba abantu abo Mukama abawe omukisa. Bwe naweebwa
omutwe oba theme ey'okwogerako olunaku lwa leero nalowooza ebintu bingi. Lwa nsonga statement eyo oba ekigambo ekyo egamba nti onsaasire ayi Katonda wange. Ebadde mu bulamu bwange emirundi gye sisobola kubala, era nga kyenkakasa bangi ku ffe statement eyo newankubadde tuba tetugyogedde, statement eyo newankubadde tubeera tetugyatudde na mimwa gyaffe evugira mu bwongo bwaffe, naddala singa wabaawo ebibeera bitatambula bulungi mu bulamu obw'ensi eno. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba munzikirize mbasabe twewombeeke n'emboozi eno ey'okusaasira kwa Katonda. Katusabe. Oli mukulu Katonda waffe era tukwebaza kubanga obulungi bwo n'ekisa kyo bibeerera emirembe gyonna. Gwe osabbiiti entukuvu ng'akabonero ak'obutonzi era akabonero wakati wo naffe. Neero tuze tukusinze ne tukusaba kwata ku bwongo bwaffe, yanjula emitima gyaffe era ebigambo bye byoteeketeekedde Katonda waffe. Nga sinnaba kwogera n'abantu bo n'obwombeefu obwengi, kwegayiridde Katonda wange yogera nange. Byonna bye mpulira nga njagala okwogera bingi binjokya, bindi mu bulago byagala kufuluma, naye okusaba kwange kuli nti bikomeko oyiseewo ebibyo. Yongera okubeera munaffe okuyita mu kusinza kuno wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kinkola bulungi bwe mpulira nga wali addamu amiina. Simanyi oba host yanzikiriza okusharinga screen yange oba mpulira nga okay. Neetaaga okubaako n'ebyengabana wamu naffe. Abaagalwa screen yange erabika bulungi? Weewaawo ssebo. Yes, ssebo tukiraba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twebaza abaawugama Uganda American Adventist Association okubeera nga mwatuwadde omukisa ffe ng'aba Nkumba University Seventh Day Adventist Students Association sasa okuweerezaako awamu nammwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tugamba tutya? Amiina. Bangi ku ffe bwe tubeera eno tulowooza nti omuntu atuuka ekiseera
n'abanga ensi yagimala. Ngenda bawa ekyokulabira kubanga kyangu nnyo. Kambuuze wano ku bayizi bannange. Ani atagala kugendako mu America? Omuntu abeera mu Uganda n'alowooza nti singa ntambula nenfuna omukisa nengenda mu US ebyange bina bigenda babikoze eki? Ab'emikwano abaagalwa, abaana b'abantu bakola buli kimu ekyetaagisa bafune visa ya America. Bakola kyonna ekyetaagisa okufuna visa egenda e Canada. Bakola kyonna ekyetaagisa okulinnya ennyonyi kubanga bo bamanyi oba kubanga tumanyi nti omuntu atuuka ku level erinnya ennyonyi ensi aba alina waagikoze eki? Watuuse. Nsaba tutambule nange nga twetegereza ekigambo kino ekigamba nti onsaasire ai Katonda wange. Ani asaasira? Katonda. Asaasira ani? Asobola okusaasira nze oba n'asaasira ffe. Naye kikola nnyo amakulu we tukastomizinga okuva mu ffe ne tudda mwani? Munze. Singa ffena tubadde tutudde wamu mu kkanisa emu nandikugambye nti buuza gw'otudde naye awo kumpi nti essaala gy'osaba nga ya lukale osabira ffenna ng'ekibinja n'essaala gy'osaba ng'oli wekka mu kisenge ekyo oba oli wekka mu kasonda akamu ne Katonda wo, ssaala ki gy'osinga okutegeeza? Abooluganda abaleero, ssaala ki gy'osinga okutegeeza? Eyanze. Wangi? Eyange nga nze. Eyange nga nze. Tuli ffenna? Saagala kulwa ku mutwe guno, njagala tugende mu bitundu bino. Tugende mu bitundu bino. Tutuuka tutya ku kusaasira kwa Katonda? Tutuuka tutya ku? Tugenda kusoma ebyawandiikibwa ebitegeerekeka era ebiwerako wadde nga njagala nnyanguye. Naye nsaba tweteeke mu mbeera ffena gye tumanyi obulungi oba embeera buli omu gye yali abaddemuko. Weewaawo tweteeke mu mbeera buli omu gye yali akoze eki? Mu katabo k'oluyimba k'Oluganda akakadde mulimu, in fact kitegeeze nti sigenda kubuulira kusukka slide eyo eri ku screen. Byonna byonna bye twetaaga okutegeera ne bye twetaaga okumanya biri ku screen eyo. Ate sigenda kunnyonnyola bintu bye tutamanyi. Bino byonna tubimanyi, twejjukanyako byejjukanye oba si kyo n'okubyetegereza mu bulamu bwaffe. Weewaawo waliwo oluyimba oluli mu katabo k'ennyimba za Kristo ak'Oluganda 152. Ani alumanyi? Gamba nti ndumanyi. Ani alumanyi? Ndumanyi ssebo. Aha, webale nnyo nnyabo. Ng'oggyeko okulumanya ani alutegeera.
oba ani yali aluyimbiddeko mu mbeera mwe lwetaagisiza. Nze ssebo. Aha, webale. Mu kaseera kano nja basaba mwani mutinge bwe kiba nga tekisobose buli omu wootudde njagala oyimbe nange, naye nga bw'oyimba nange njagala owulirize ebigambo ebiri mu luyimba olwo nga bikubira mu mutima, obitegeere bulungi, olowooze ku mbeera eyo ekuleetera eyabe yandikuleetedde okwogera ne Katonda wo nga tolina kirala ky'oyinza kwongerako wabula ebigambo ebiri mu luyimba olwo. Nze ngendo dutandika. Katonda onsembeze kumpi nawe, ne bwe ndikwatibwa buyinike, neyongerera okusemberera, okusemberera kumpi nawe, bunde bw'obulamu bwongera, so siraba n'omu anambera, nga gayirira olw'ekyo sembera, olw'ekyo sembera kumpi nawe. Watumalawo fonna. Amina, amina nnyo. Ekyawandiikibwa kyagambye nti gyatusomeyo. Grace, somera akaawo. Ekyawandiikibwa kyagambye nti soma Abaruumi 3 ole 10 paka 12. Nga bwe kyawandiikibwa nti nga bwe kyawandiikibwa tewali mutuukirivu n'omu. Lindako katono. Poza ani awandiika Bayibuli? Ani awandiika Bayibuli? Noonya ansa entuufu. Ani awandiika Bayibuli? Abantu abalungamizibwa omwoyo omutukuvu. Ono agambye nti abantu abalungamizibwa omwoyo omutukuvu. Njagala ansa endala. Katonda. Weebale. Katonda. Eyawandiika Bayibuli yani? Kino kitegeeza ki nti amanyi Katonda. Kitegeeza nti amanyi ekikula ky'omuntu. Si weewaawo? Soma. Tewali mutuukirivu n'omu. Tewali ategeera. Tewali mutuukirivu n'omu. Tewali ategeerwa. Byawandiikibwa ani? Katonda. Olayogera naffe. Tewali anoonya Katonda. Tewali anoonya Katonda. Bonna baakyama. Bonna baakola ki? Baakyama. Baafuuka batasaana wamu. Yogera bw'oti. Twafuuka, nafuuka, atakola ki? Genda mu maaso. Baafuuka batasaana wamu. Tewali akola obulungi. Tewali akola buki? Obulungi. Tewali n'omu. Tewali n'omu. Ennyala Mukama leebazibwe. Amina. Tubeera mu mbeera etunyigiriza
batuyita Katonda twetaaga okusaasira kwa Katonda mu ngeri bbiri. Nga tulemereddwa, ng'embeera etunyigiriza, oba nga bitutabuseeko. Naye nga tetunafuna kusaasira kwa Katonda, njagala tukitegeere nti embeera mwe tuli Katonda yagenda okututonda ng'akimanyi nti bino byonna bijja kukola ki? Y'ensonga lwaki yateekawo n'enteekateeka y'obulokozi. So byonna ebibeerawo mu bulamu gyatu tukimanyi nti Katonda akola ki? Ntera okulaba nga tuyaayaana olw'enkulaakulana. Nze emirimu gye nkola gyeraliikiriza. Era Kyobola Sulemaani agamba nti ate oba kisingako obutamanya, kubanga gy'okoma okumanya ebintu ebimu weeyongera kubulwa mirembe. Emirimu gye nkola egikwatagana ne tekinologiya ono, cyber security kitegeeza kukuuma ebya tekinologiya, ebya digito, okubikola ki? Okubikuuma n'okubiteekako olukomera. Naye olaba speed ensi kwekulira, kwetambulira. Omuntu agenda kukwata ekifaananyi kyange nga njogera wano, akwate vidiyo agikyuse, AI yajja, artificial intelligence, agiteekemu ebigambo ebirala, asobola n'okukyambula, n'akikola kyonna kyonna kyakola ki? Ne weebuuza Mukama Katonda affe wano we tulaga wa? Nga weeraliikiriza. So nga ate munnanga ali eri oba ali mu kyalo, bino bye njogerako mu bitegeera okusinga ffe abali eno, kubanga sayidi eyo ebintu byanjawuloko. Nayeko mu ggwanga erimu omusajja n'aŋŋamba nti ffe mu bya tekinologiya tukolagana ne bafuna, agamba kankyogere mu Luzungu nga bwe yakyogera. A state like ours that gets technological aid from Mars and Pluto, ezo planets ki ndala. Kati mutima gwange neebuuza, ono naye twaze mu conference naye ekyasinga okumalamu amaanyi nti nali ngenda presentinga. Kati ono ngenda kumugamba ki? Ensi gyekola ki? Ensi gyekoma okukula, kubanga tulwana ku nkulaakulana. N'ensi gyekoma okukula erina n'ebyejja nayo, n'ebyejja nabyo. Ssebo oba nnyabo oyinza okuba oli awo ng'olina omuze gwakukwata, nga toyagala kumanya, bw'oba oli mukazi nga toyagala kumanya kitonde kiyitibwa musajja. Gwe nga bakyala bano be bakola ki? Be bakusanyusa. Kirina we kyava era kyajja nankulaakulana. Si weewaawo? Mulinga owulira ne bw'okola otya kikola ki? Ng'otya n'okuddayo ewa Katonda omugambye nti Katonda wange nsaasira. Kubanga gwe wasayininga n'osiiringa n'ogamba nti kino kye natuukako. Sodoma ne Gomora kye byakola ki? Kanindirire kiseera kyange kutuuka. Oyinza obba oli awo ng'olina omwana wo, kale nga tekiri ku ggwe, ng'oli mu kkanisa, mazima ng'akola kyonna 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 ekisoboka. Omwana n'omutwala mu kyaki, n'omuyigiriza empisa, okeera kasisimuka ku makya, tobuuka lesoni, n'ofuba okulaba nti omwana abeera mu kkanisa n'akola ki?
n'olw'okwetaaga oba olw'obwetaavu obw'enkulaakulana okukyusa ku mbeera olina okusindika omwana we agende ku ki? Ku ssomero. N'osindika omwana agende Nkumba University. Bano ebyenjogera sigamba nti biri Nkumba University. Naye tebikyali bya kwekweka, bano ebiri buli wamu. N'otuuka eyo omwana n'afuna emikwano gy'atamanyi, ne babaako ne bebakola ki? Ne bebamuyigiriza. Mbutuufu nga bw'okitunulamu ne bw'okola otya ng'omwana gwe obuzaayo kimu ssaawa naye nga wamuziika. Ngenda babuulira olugero olwaliyo. Lwali wano Nkumba University. Ate banga sidde nenye emabega. Omwana omuyizi eyava ewaka ewa maama we ne kitaawe ne bakwata fizi ne bamutwala ku ssomero agenda akole ki? Omanyi bamaama ne bataata mutufuga nnyo nga tuli ewaka eyo, temutukiriza kwetaaya. Kati waliwo kye tuyita personal republic, kyebayita personal republic of independence. Singa mbuuka senior 6 bwenti bwe paba omimbi yagamba nti nengeza mufuna bwe paba, kati nengeza mfuna eddembe eryo bwe paba, nina okukola buli kimu kyonna kye nasubwa sobola okulaba nti nkola ki? Bagaana okugamba nti bulijjo nali nfiirwa. Omwana ng'akwatagana ne banne, abadde ng'asiiba mu kikomera, afunye omukisa ogubeerako yekka, agenda kuyingira essaawa z'ayagala, yeepangisiza, ssente gwazimuwa, akusaba neza osmosis n'ozimuwa, n'akuzebeza full stop n'ozimuwa, yamanye engeri gy'azibudgetinga. Kiri eriyo okuwaayo fiizi oba obutawaayo. Omwana ng'akwatagana ne banne, bwe yakwatagana nabo nga mulimu yabayita abaki? Abanywi. Bambi bba babeera bayiga edda era abayigiriza oli. Bo basobola okwekontrolinga, basobola okwekomako. Munaabwe nga tasobola kwekomako, ng'anywayo z'anywedde nga gukuba ng'enkya badda ne luli. Naye ku mulundi guno bakomawo obudde bwali bwa kiro, ng'ate enkuba etonnya yabasanga mu kkubo. Bali basatu. Omwana ono gwe njogerako omulenzi n'ababiri. Nkumba yaffe nga bwe mugimanyi waliwo akafo ke bayita Bwayiise. Kafo si kabi naye ke kaffe. Kalimu engeri y'enzigota era engeri landscape bweri. Amazzi agasinga gakulukuta gayita sayidi eyo. Ku mulundi guno enkuba yatonna nnyo ng'amazzi mangi. Baba batambula batamidde, omwana n'aseerera, amazzi ne gamutwala. Banne batamiivu banne bagezaako okumusika nga tebasobola. Engeri gye baali batamidde, ndowooza tumuleke tugende. Amazima gali nti omwana yafa era twamuziise, ndowooza omwezi tegunnawera. Weeks zaakayitawo 3. Akaseera ako kaba kazibu. Naye mutuuka mu mbeera eyo oba wakati mu mbeera eyo, ekyokuddamu kiriwa? Wangi? Ekyokuddamu kikubula. Ayinza obutaba mwana oyo, ayinza okubeera omuntu omukulu, osobola okubeera omukadde w'ekkanisa. Ne kansooke nkwongera omwana omulala. Omwana
mwana waffe mu Advent asomera ku Kisubi era ali mu association eyitibwa Kasa. Ayina embeera gye yatuukamu ne munyigiriza. Embeera gyatasobola kwabiza muntu mulala. Era twali tuli awo nga amawulire gakoze eki gazze nti student Omu-Adventist abadde active mu church association ey'Ekisubi yeetuze n'afa. N'akola ki? Kiki ekitutuusa ku mbeera ey'okwetuga? Bwe tuba nga tumanyi bulungi ebigambo bino eno nga biwandiike ndi kubanga kyawandiikibwa nti tewali akola ki? Tewali mulongoofu. Oyinza okubeera mu kanisa, oli mukadde wa kanisa bakwasiza development ne bikusobako n'ofuna ebizibu mazima n'obulankanya ssente z'ekkanisa. Bintu bye njogerako mubimanyi era biri buli wamu. Basobola okumba ssente eza nusasawano oba za kusiga langi oba za week of prayer gye twakamaliriza kati oba ki, amazima nenfuna ekizibu naye nga kankole ki? Ninzikozesa. Bwe mala ozikozesa ogusooka ninzikozesa ogwokubiri n'ogwokusatu ne gufuuka muze ne batandika n'okwekuba obwama nti omanyi kuzikwasa gundi oyo nedda bane baba n'ensonga. Naye nze olw'obutategeera byawandiikibwa bino n'ensalawo oba okuva mu kkanisa oba okwetuga. Jaba example, omwanika we Najjana Nkumbi akyasinza okwatiikirira ayina edduuka wakati mu Kampala bagifuula Adventist address nti oyitire wa John Kesali n'obintirawo nja bisangawo awo. Mwena mumanyi enfa bwe yali. Saagala njogereko naye njagala tukimanye nti Kristo bwe yali agenda yatugamba nti mbaleka mu nsi muno naye ensi erimu eki? Ensi erimu ennaku. Naye mugume kubanga nze mpangudde ate era nkola ki? Nkomawo mbatwale. Kati nyaabo basebo nga tonakola kusalawo kusalawo osobola okwetuga oli wa ddembe, osobola obutadda mu kanisa oli wa ddembe. Mu bintu byonna Katonda byatuwa yakola bulungi okutuwa ekyo obuyinza okwesalirawo. Naye ate era saagala gamba nti Katonda yakola bubi kubanga si kirungi. Katonda takola bubi. Naye eddembe lyatuwa nayo lyatufuukira ekiki? Eddembe lyatufuukira ekizibu. Eddembe ly'okwesalirawo. Naye ate lyennyini tulina okukozesa okutegeera bye tutandika ne tukola ki? Ne tukoma. Okay. Bangambye sigazaayo less than an hour, simanyi mu butuufu dakika ziri meka naye katugende maaso. Bw'otuuka mu mbeera enyigiriza n'otuuka mu mbeera nga olina by'okuze, that burden of guilt, simanyi bwe nkinyonnyola mu Luganda, but the burden of guilt nyabo oba seba ali awo, nyabo oba seba ndaba, kyenjogerako nzikiriza nti okkaanya nange nti kyali kikutuuseeko. N'obaako nekyokola
nga otya n'okukirowoozaako n'obaako nekyokola nga naawe otuuka ekiseera n'ogamba naye yiye ddala oyo yenze n'ofuuka stranger mu maaso go gwe mwennyini waliwo ekintu ekituukawo n'ogamba naye ddala Katonda ki ekyabaddewo ate bw'oba obuuza Katonda ki ekyabaddewo gweoba weesimye n'okwesiima naye amazima ensi egudde kye bayita eddalu gye tukomye okulaakulana gye tukomye okukola ki okugwa eddalu naye wakati mu mbeera eyo wakati mu kuva ku mulamwa wakati mu kusoberwa wakati mu kulaba ennaku wakati mu buyinike tulina okumanya nti goolo eri emu ku nsi kuno kugenda wa goolo eri emu ku nsi kuno kugenda wa tusaba nnyo Katonda nga tumusaba bonasi bekyandika kigamba nti sooka onoonye bale tuli fena abale tuli fena ekyandikwa kigambye nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna binaakola ki kati ffe tusaba ne tugenda mu kusaba n'okusiiba ne tulumwa enjala ne tukola ki bannange ne twegayira Katonda naye nga tumusaba bonasi njereere. Nina omuntu eyanjigiriza ekigambo onsaasire Katonda wange bamuyita omukadde Kiwanuka. Era we yanjigiriza ekigambo ekyo simanye emirundi emeka gye nkyogera olunaku. Naye olwaleero twetaaga tutegeera oba tulabe tutuuka tutya okusaasira kwa Katonda. Nagambye sigenda kubuuka slide eno. Tutuuka tutya okusaasira kwa Katonda kubanga Katonda ye ntandikwa ate ye nkomerero, ye mutandisi w'obulamu bwaffe. So ekiseera ekitono kye tulina ku nsi kuno twetaaga okusemberera Katonda tulabe okusaasira kwe kubanga tutambulira mu kwonoona, twazaalibwa mu kwonoona, tuwunya kwonoona, ensi yennyini erimu ennaku. Ensi eno bayinza bajjukize nti ensi eno twagiwaayo, twagitunda, twali bakabaka ba nsi eno, naye ekiri bwe kijja mu nsi omwana w'omuntu Adamu n'agiwaayo, Sitaani n'afuuka omulangira w'ensi eno. Kitegeeza ki? Nti omukristaayo bw'obeera mu nsi eno njagala otegeere nti oli survivor mu yo, you are a refugee here, oli muvudami. Tunoonyaako obubuddamu wano era ebizibu bwe bijja mu nsi muno ddala tukitegeere nti birina okukola ki? Birina okukola ki? Nnyiniyo yakyogera, that is one, nti ensi erimu ennaku. Era nnyiniyo n'atubuulira nti ffenna twakola ki? Tuli bono tetwali mulongoofu. So ago si mawulire mapya eri Katonda bw'obanga ogudde. Bw'obeera omukadde w'ekkanisa, bw'obeera omuweereza wa Katonda, newobaako newolemererwa, bambi ng'oyagala nnyo okuweereza Katonda. Kati tuli bavubuka bannange, tusomera ku ssomero, kuliko abantu bangi
naye mu bantu abangi abalimu mulimu abawala abanyirira. Banaye banyirira. Otuula nolaba ono nga mbutuufu kala neweebuuza ono mufirika si mufirika. Ogenda olaba waliwo ayiseewo nga bw'aba atambula ng'ajja mazima abeera ajja, ate nga bw'aba agenda era omanya nti akola ki? Agenda. Era nga batannaggwerayo amaaso tegavaayo. Ogwo muki baguyita mubiri. Ogenda n'oyingira mu kanisa ozze kusaba, wakolodde bulungi, n'oyambala bulungi, wasomera akasimu ka kumakya, lesoni ogiyise mu wiiki yonna ogikoze eki? Ogimazeeyo. Neno otuuka mu kanisa omubuulizi n'abuulira naye ng'aliwo akutudde mu ango wali. Byewazzeko byonna byonna n'obivaako ate n'otandika kusoma oli. Ogwo gwe muki? Gwe mubiri. Kati ekyo tekiri awo wokka. Njagala mbabuulire nti ewaffe eno holiday bwe zitandika abakyala abafumbo tebabeera na mirembe. Lwaki? Abaana abawala babeera bakomyewo okuva muki? Okuva mu masomero. Kyokka n'abaana abaye babeera mu masomero tebaloya mu bannaabwe abo tebalina waaka. Twetaaga abaakolamu. Kati weegezaamu mu baakolamu. Nze nali ku Hilton bannange gye nabatizibwa. Nali ku Hilton, omwana omu bali bamuyita Alaba. Nali neepanka nga neepanka. Omanyi nasomerako mu international school kati nga neepanka. Ne ntuuka abawala nga mbayita babi era nakola statement egamba nti bane abalungi babagobye school fees kiki. Omwana n'aŋŋamba yali mwana I think yali Muteeso nti gwe oli wano otuzaalawa naye okimanyi nti kiyinza okusinziira ku nze okusalawo nti ogenda ku campus oba nedda. Ne sikitegeera bulungi ate njagala nnyo okumanya bwe buzibu bwange. Namunoonya mu nkukutu ne mubuuza alaba babadde otegeeza ki? Nangamba nkubuulire, just show me your dad. Ndaga kitaawo. Olaba basobola kubeera maama wo. Kati obwe bayita obumalirivu. Obuli muki? Mu nsi. Era omusajja omu yaŋŋamba bino gye tutambula ebyo. Manyi sirina mikwano mingi nga bamyaka gyange olw'okwagala okumanya ennyo. N'ogera mu kibooziboozi ky'abasajja n'aŋŋamba gwe bw'ofunanga omukyala first time okumwanjula tumusembereza nnyo bakujjaabo ne bataatabo banga nabo baagala buki bato baddemu ku musaayi. Badi Black yabagamba nti yanoonya breed. Kati ebyo byonna mu nsi bikola ki? Waliwo bingi n'ebisinga awo. Kati gwoba kyali kwabo ng'omuntu ayisa tteeka mu paalamenti nti ebisiyaga tubikkiriza lukale. Oba oli awo ensi y'ennaku zino mbabuulire ebintu si byangu. Example nnyingi nnyo ezirawo okutabanguka kw'ensi eno. Naye mu byonna twetaaga tutegeere okusaasira kwa Katonda. Tutambula tutya? Twetaaga okutegeera ekibi n'obwetaavu bw'ekisa kya Katonda. Newankubadde ebintu byonna bye twogedde musa munene sobanga obyerabidde.
naye twetaaga tutandika tutya okusemberera Katonda n'okutuuka ku kusaasira kwa Katonda. Number 1 kwe kutegeera ekibi n'obwetaavu bw'ekisa kyane kya Katonda. Njagala okutegeeza mukazi gwe oba musajja gwe nti ffenna mu nsi muno twefulukuta. Njaganya ebigambo ebyo era nabiwandiise. Mu nsi muno twefulukuta, tutegana, tukubana, tukulubana, twekuluusanya, tulaba ennaku, tulemwa era ne tusobya Katonda. This standard. Everyone. Mu US mwina president gwe bayitanga Clinton, Bill Clinton. Yalekawo mukyala we waka nga secretary asobola omukolera ebisingako obulungi. Oyo yali president, twandigenda nti president omulamba, sebo n'omusumba agwa ne papa agwa. Naye ekyo si kyekikulu, kikulu si kugwa. Ekikulu tageti yaffe tunajja kibi nga mugulu tugenda. Example ya Daudi yagwa emirundi mingi. Yaba Daudi anoonya okusaasira kwa Katonda n'obumalirivu. Daudi nga mu kunoonya Katonda ebisigale byonna byonna bikola ki? Birindako. Bannange olunaku lwa leero twagala tusunsule kibaasira kwa Katonda. Essula ya 5 onyiriro olwokusatu. Bw'oba otuuseeyo ng'oli eyo unmute osome. Bw'oba tonnaba batusoma wano. Genda maaso. Zabbuli essula ya 5 olunyiriro olwokusatu paka ku lwokuna. Omulala abikule Baluumi essula ey'okusatu olunyiriro lwasatu obula 23. Simuwulira oba kiri wange oba n'abalala mukiwulira. Avuddeko. Alabika afunyeemu obuzibuzibu. Katuweeyo okusaba Mukama atuyamba ebyuma bitereera obudde tubadde tunaatera okumaliriza. Omutukuvu Taata Katonda waffe omulungi nga tusaasire omulabe ng'agezaako okulwana kubanga ebigambo bino bye tuwulira tayagala tubiwulire. Mukama tutereereze connection omubuulizi waffe ng'awumbawumba. Mukama otuyamba ate atereera amayanga akomewo. Tukwegayidde Katonda waffe kubanga osobola. Tereeza byonna ng'okwagala kwe kuli wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Anza byonna
buli kunchata kutenderezanga oli mutukuvu chisawama Katonda fuga ebintu. Anti Jane obawulizaako olina gw'owulizaako tumanye ekigenda mu maaso. Kubanga bonna ndaba bavuddeko. Anti Jennifer olina gw'owulizaako ku bwe tubadde nabo tumanye ekigenda mu maaso. Okay, Julian agambye kanoonyeeko tulabe. Oli mutukuvu bakutendereza bamalayika bakuvuna. Okay, babo batugasseeko. Nsimba omubuulizi waffe otuwulira ssebo? Mukamafe abadde ayitawo. Kale. Sorry. Julian yeebale mukwano. Genda mu maaso Mukama yeebale. Banaye tusonyiwa ekyo ekibi kye kyatukola. Mukama waffe abadde ayitawo. Nsaba ku sharinga ku screen eyo nga bananzikiriza. N'obudde butugwako mbayinza tusome ennyiriri ezo zokka tugende maaso. Bane mumpulira? Mumpulira bulungi mutufuneeyo? Tukuwulira. Kale tugende maaso. Mbadde ngamba nti okutegeera okutuuka kusaasira kwa Katonda. Step number 1, kutegeera kibi. Okutegeera nti osobeza Katonda. N'otegeera n'ekibi kyo we kituuse, weewaawo toyinza kitegeera kukimalayo. N'okumanya obwetaavu bwo obw'ekisa kya Katonda. Obe ng'oli mu nsobi obanga embeera ekuyitiriddeko. Tusomye Baluumi 3:23 ne tusoma ne Zabbuli 51:3 n'olwokuna. Tugende ku step number 2. Egamba etya? Okunoonya obuddukiro mu Katonda. Okunoonya obuddukiro mu Katonda. Bw'omala okutegeera nti nyonoonye Katonda wange, era n'otegeera nti Katonda wo waakisa, era mweteefuteefu okusaasira n'okusonyiwa, ng'onoonya obuddukiro eri ani? Katonda wo. Njala tukitegeere nti embeera bwe tuyitirako Mukama Katonda waffe bwe buddukiro.
njagala owandiike Zabbuli 46 olunyiriri olusooka. Era nja kutegeeza nti wakati mu katuubagiro, wakati mu kulaba ennaku, ebisuubizo bya Katonda bisigalawo nga ebyawandiikibwa mu Bayibuli era tebikola ki? Tebikyuka. Luno ndo njagala munzikirize tulusome. Isaaya essula 41 olunyiriri olw'ekkumi. Musomi wange yaliwa. Isaaya essula 41 olunyiriri olw'ekkumi. Lumu lwokka. Lugamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe. Totya kubanga nze ndi wamu nawe. Ekyo kisuubizo kya Katonda. Otegedde nti oyonoonye era okusasira kwa Katonda weekuli era okwetaaga jangu gyali kubanga bwe buddukiro. Oli mwonoonyi oba toyonoonye jangu gyakola ki? Tokengentererwa kubanga nze Katondawo. Nze Katondawo nakuwanga amaanyi. weewaawo naakuyambanga. Weewaawo naakuwaniriranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bana abali erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amiina. Bwe tumala okutegeera ekyo nga tuddukidde eri Katonda, twetaaga okumanya obuziba bw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwe gye tuli. Njagala mukimanye nti amazima gennyini tewali muntu ku nsi ategeera oba ayinza kutegeera kwagala kwa Katonda nga bwe kuli n'akumalayo. Mu kwenenya mu ekisa kya Katonda kisukkuluma era nga kya lubeerera. Bw'oba oyagala okumanya ekyo, njagala osome Kukungubaga essula ey'okusatu olunyiriri olwa 22 n'olwa 23. Osobola okusoma Malaki essula ey'okusatu n'olunyiriri olw'omukaaga. Atale osome Kukungubaga tugenda somako lumu. Naye ne luno olwokusatu luwandiike. Zabbuli 136 olunyiriri olusooka. Malaki agamba ki? Okukungubaga kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo. Kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo. Kubanga ekisa kye tekiggwaawo. Kubanga ekisa kye tekikola ki? Tekiggwaawo. Kiba kijja buli nkya obwesigwa bwe obungi. Kijja buli nkya obwesigwa bwe buki? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Okunyongerako ne kino nti okwagala kwa Katonda tekusinziira ku bikolwa byaffe, wabula okwagala kwa Katonda kusinziira ku mpisa ze ye nga Katonda. Togeza ne weesalira omusango n'ogamba nti kino kye nakuze ekyokulya ssente za Mukama ne bwe nagendayo sigenda kusonyiyibwa. There is no sin beyond forgiveness. There is no sin beyond repair. Teri kibi kitasonyiyibwa. Teri kibi kitakola ki? Kikugaana kujja mu maaso ga Katonda bw'obozze mu mazima, mu kwenenya n'okukola ki? N'okwewaayo. Baluumi essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana lujja kutegeeza ekyo nti ffe ebikolwa byaffe tetumanyingirwa tuli baki? Tuli babi, tuli boonoonyi. Era okwagala kwa Katonda tatwagala kubanga tuli balongoofu, no, atwagala kubanga ye muki? Mwagazi. Okitegedde? Atwagala kubanga ye muki? Mwagazi. So tuli balongoofu ate tuli balongoofu yakola ki? Yatwagala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala awo tuveewo. Amiina. Tugende ku kye bayita okwenenya. Step namba meka eyo? Namba 4 ziri 6. Okwenenya, okusonyiyibwa era n'okudda obujja. Bw'omala okutegeera obuziba bw'okwagala kwa Katonda gy'oli, kati mazima tewaba nsonga lwaki oba teweenenya. Oba olina okukola ki? Okwenenya.
nze gye nkolera eyo bagiyita hotline. Mukama Katonda waffe ye hotline mu kulaba ennaku oba oyonoonye oba oli mu buzibu. Mu kwenenya tweggula eri amaanyi ag'ekisa kya Katonda ne tuwummula mu ye. Njagala omuntu omansomera ebikolwa 3:19. Okwenenya bwe twenenya mu mazima ne tumwatulira ye ffe naye ne tumwatulira ebyo tusobola kwogera na mikwano gyaffe n'abakadde baffe n'abaluganda baffe mu kanisa, tweggula eri amaanyi ag'ekisa kya Katonda. Agambye watya? Kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisangulwe ebiro eby'okuwumuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke. Nvuddewo. Soma Bakoliisi 2:5-17. Njala tulabe okusonyiyibwa bwe kugobererwa okudda obujja. Wagamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya. Eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Webale. Omuyimbi kyava agamba nti yawaayo ku lwange nze, omusaayi gwe Yesu, nze omunoonyi lukulwe, yafa nze ntuuke gy'ali, yafa nze mbe mulamu, ndiwuwe naye wange. Oyinza otya obutadda bujja ng'oli wa Katonda naye wuwo? That kind of mutual relationship. So njala tulaba amaanyi g'okusonyiyibwa. Bwe tusonyiyibwa kiki kyetukola ki kyetufunamu? Tugambe nti omusaayi gwa Kristo gutulongoosa ne gutuwa eddembe wamu n'okutabagana ne Katonda Kitaffe. Lwerimba lwe tuva okuyimba, wandiika Abefeso 1:7. Era wakati mu kusoberwa Katonda atuwa ekisa n'essanyu. Ekyo ojja kukisanga mu Bakoliisi 2:3. Njala tuveewaawo. Bakoliisi 2:3. Njala tuveewaawo tugende nga tuwumbawumba ne step esembayo okubeerwa kwa Katonda. Okubeerera kwa Katonda. Tukimanyi bungi Katonda abeera emirembe gitya gyonna. Okubeerawo kwa Katonda nti ebisuubizo bya Katonda bitambula naffe bulijjo mu buli mbeera. Soma Abaebbulaniya 13:5. Tugamba nti mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibakolenga bitya? Bibamalenga. Embeera yonna gye tweteekamu, ebizibu ebitujjira n'ebyonoono ebitukuba ewala, mazima ebiseera ebisinga eva ku kwagala kwa bintu. Nsobola okuba naye nga neetegese nga neeteese ngamba leero obwenzi nkoze ki? Mbutadde wali. N'ekibira ejja ne kiŋŋamba nti waliyo kali kamu kokka wepiiki eyako kamu kokka male. Leero l'okoma n'ogamba Katonda yange nkoma leero n'ogenda biba biri awo n'ogamba ne Katonda naye ate waliyo kali.
njagala mbategeeze nti okwagala ebintu bino nti zino zokka kanzibeko zino zokka ngende mpumule nzimba amaka gange nesonyiwe ne gavumenti eno ngiveemu nazo nozisika ekibi kyo tekikuta nekikola ki male olunyiri olwo naye Katonda gyatugamba kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono ebisuubizo bya Katonda affe bitambula naffe bulijjo oluganda nsaba nkusabe gwali eyo ng'olina embeera gy'oyitamu ng'olina ennaku gy'oyitamu nga n'omunaku akuyita munaku nga n'alina stress agamba naye atawo sinatuukayo naye bamuyita naye ajja n'aseka waliwo nayo gye bagamba nti eneyoza lumonde embeera ng'enyigiriza nga nzibu n'otuuka mu kiseera n'okuba obufaananyi nga bali kulumba ebo kyantuukako nali mu nnyonyi n'ekyankalana ngenda okebera ku meters tuli mu obuwanvu bwe tuli mu altitude nga tuli mu fuuti 6,000 netandika okulowoozamu kati bagenda kwogera ki kuziika kwange ebyo mulabe sitaani byatulimba byetusookera nga tunayita Katonda naye ekigambo kiri eki era nebaze yaleeta theme eyo Mukama akw'omukisa nti onsaasire 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 ayi Katonda wange togeza anoga nti otusaasire onsaasire ayi Katonda waffe by that time abeerawo salvation is personal onsaasire 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 ayi Katonda wange weewaawo ensi erina omuyaga mungi naye njagala tukimanye nti mu lyato Katonda waffe akola ki have the peace in the storm okay samunzikirize mbimba oluyimba lunene watumaliriza tusabe oluyimba tamunyimbira ekitundu kimu kyokka Mukama omuyaga mungi omba temuyimbe nze kanduyimbe gye muli banange kimba oluyimba tumalirize Mukama omuyaga mungi gukuntambya ku nnyanja ekizikiza ku nsi kingi sirina buddukiro totyayo nga tufa ffenna lwaki gwe weebase tweraliikiridde ennyanja eyinza okutumira temutyamayengo na muyaga mugume ennyanja nebweresikuka badayimono abantu wadde kiki ennyanja teyinza kusaanyawo ekyombo Mukama ngali mukyo byonna nze bifukamirira mugume mugume bigondere eddoboozi yange mwete mutya bannange nga bwatusuubiza nti mu kyombo mwali ennyanja teyinza kumalawo kyombo ng'akola atya mwali amina njagala leero weesuubiza Kristo mugambe nti yonna gy'ontwala gwamanyi naye nze mu kyombo nkoze eki nywedde ntudde gy'otwala gwakola ki gy'ontwala gwamanyi oba oyita mu kiki sikimanyi saagana kukirowoozaako kuba betuyita mu biki naye mwenjeze ku musajja oyo
Kristo oyo mumwenywezeeko nga mumusaba okubasaasira. Era buli mbeera webeera, buli kwekyusa, buli lwossa, buli kikowe kyosa kigambe nti onsaasire ayi Katonda wange. Bw'oba ozuuka ku makya, sooka n'ekyo onsaasire ayi Katonda wange. Bw'oba oyingira onsaasire ayi Katonda wange. Bw'oba ogenda kubuulira onsaasire ayi Katonda wange. Tomanyi kiki kikulinze maaso awo. Naye wabaawo okusaasira kwe, byonna bifuuka lufumo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Na nnyo. Nebaza era nga nsaba okukoma wano, wabula nga mbasaba neera leero twali tetwetegese bulungi, tubadde tumaliriza week of prayer, ne tubasaba mutwongere omukisa okuweerezaako wamu nammwe. Buli omu n'atuyitanga tujja kubeerangawo. Amiina. Amiina nnyo. Amiina. Abooluganda twongera baanirizaako tweyanzanyisebo omubuulizi waffe obubaka nga bukyali mu matu gaffe. Ngenda kuyita kwaya yaffe ya Misasa etuweereyo oluyimba oluli ku nnamba ya 35. Nammwe eyo gye muli mugenda kuba muyimbira mu butabo bwammwe naye nga mumyutinze. Kwaya yaffe yokka ejja okuwulikika. Mukama abawe omukisa nga muweereza. Sanyuka okuyimba nti Yesu yanunula olw'okufa kwe. Mu kwagala kwe emirembe gy'onunula, yanunula olw'okufa kwe. Yanunula, ndibeera naye bulijjo. Yanunula nsanyuka mu ye. Nsaba buli muwoli nga olina embeera
gy'oyitamu ng'ogifumiitirizaako era n'ogirowoozaako ng'owulira bikutte oba nga bikutwala nga bwe tukiri ennaku zino. Teeka omukono gwo ogwa ddyo mu kifuba oba gyombi. Ngenda ku eddakiika emu olowooze, weetolooze ebirowoozo byo mu mbeera yonna gy'oyitamu. Embeera eyo n'obuzibu bwayo olina ekibi ekikulemeddeko naye nga ogezezzaako embeera yonna kiganye. N'ogamba nti leero Mukama Katonda wange sigenda kiddira kino. N'olwo obwetaavu obumu obuleetebwa omulabe Sitaani mu nsi eno n'omaliriza ng'ozzeeyo ew'omukyalo oyo, ew'omukazi oyo, ew'omusajja oyo kubanga olina kyemwetaagako. Lowooza ku mbeera eyo ekunyigiriza ku mulimu gy'okolera. Lowooza ku mbeera eyo, embeera gy'obeeramu, ensi gy'obeeramu bakusosola, bakulaba bubi kubanga oli muddugavu. Embeera gy'olimu ng'onenyeza ebyokukola bibuze, embeera gy'olimu nga ya bulwadde, n'ebirala byonna bigwa mu kkowe eyo. Birowoozeeko. Mu mutima gwo nsaba muvugibiremu ebigambo bino: onsaasire, 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 ayi Katonda wange. Katusabe. Katonda Kitaawe wa Yesu Kristo eyatufiira ku musaalaba, gwe eyatonda eggulu n'ensi eno, gwe eyatuwa eddembe ly'okwesalirawo, n'otuwa ekigambo kyo ekitukuvu Bayibuli nga manyo okutuyamba okunavigatinga ensi eno gye tulimu. Gwe Katonda ayogera naffe leero ne bulijjo okuyita mu kigambo kyo. Gwe Katonda ayogera naffe okuyita mu kutulumiriza kw'Omwoyo Omutukuvu gwe watuwa. Tuze maaso go leero n'emitima egimenyese, emitima egikooye, emitima ezizitoye, era nga tutegeeza nti mu kwonoona mwe twazaalibwa, mu kwonoona mwe tutambulira, ate ne tuzaalibwa mu nsi embi. Tuli boonoonefu, tuzaalibwa mu nsi ennyonoonefu. Watusuubiza n'otugamba nti nkitegedde ensi erimu ennaku. Kubanga naye wali ku nsi kuno osaba kusaala nti Kitange bwe kiba kisoboka ekikompe kino kinzigibweko. Ensi olaba yeeraliikiriza mwana wa Katonda, Katonda mwennyini. N'ate ffe abaana b'abantu abatalina kye tuli tetuyinza kugiwangula. Tuze maaso go leero nga tukwegayirira nga bwe wawangula naffe tuwanguze. Tukwegayire ayi Katonda affe otusaasire. Omukyalo yakutte mu kifuba kye n'embeera ye gy'alowoozezzaako. Omwami oyo ebirowoozo bye biduse ne bitambula wonna gy'ayise ne bigenda mu maaso mu bulamu bwe, ffe bye tutamanyi. Mukama gwe obimanyi. Omusaasire, omusaasire, omuluŋŋamye, omusonyiwe, omuze bujja. Buli awuliriza, buli alaba, buli ali ku mukutu guno Mukama Katonda affe kalaba okusaasirako leero ne bulijjo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amiina. Amiina nnyo.
Nina tuyinzizza nnyo ssebo omubuulizi waffe mukulu Timothy Musaasizi, Mukama akuwe omukisa. Otukoleze bulungi nnyo ne kwaya yaffe ya Misasa, tubeebaziza nnyo, Mukama abawe omukisa. Mwebale okusinza wamu naffe. Mwenna ababaddewo wano bamu bavuddeko, twagenze paka okusukka ne mu abiri ne tusukkawo ku naye ndowooza abamu bagenze bavaako, naye mwenna abakyaliko Mukama abawe omukisa, n'ababaddeko Mukama abaweere wamu omukisa. Abaweereza mwenna kuva gye twavudde mu Sabbath School, Gladys yatukulembeddemu, mwenna Mukama abawe omukisa. Jjajja Norfolk nkulaba awo nekaanekanye mu kabbulu, Mukama akuwe omukisa, weebale kubeerako n'otatulekerera ffekka. Waliwo ali ku G, ndowooza ye Gladys, waliwo ali Alena, tukwebaziza nnyo, tumanyi ndowooza ova Middle East wemba si mistakinze, weebale kubeera wamu naffe. Waliwo ali ku J, mukadde waffe Kasule, Mami Lucky Tomusange, Josh, Auntie Jennifer Kintu, waliwo Lydia NJ, mugole waffe Ellen Chiapeta, tukwebaziza nawe okubeerawo wamu n'omwami mukulu Kigula, awamu ne Vice President waffe mukyala Aaron Catherine Semwogerere, tukwanirizaako. Balala bangi bavuddeko, ne kwaya yaffe ya Misasa muli bangi, oba munaatwanjulira bali awo emabega tetumanyi, naye nga tubeebaziza nnyo bannange. Mwebale, bwe kuba kuliko omugenyi ali emabega eyo bambiwulira ng'oyaniriziddwa, ate mwongere twegattako wano ku Bugama. Tubeera n'okusinza mu wiiki yonna. Mu wiiki tubeerawo wano ku Wednesday essaawa 3 ez'ekiro eza Eastern Time, tubeerawo n'okwaniriza Sabbath ku Friday era essaawa 3 ez'ekiro. Ate tuba n'okusinza wano, twatandikidde ddala ku twatandise leero, twatandise essaawa 3:45. So bambi mwongere okujja okusinza wamu naffe. Ate era ne Sabbath weba eggwaako tuba n'okusibula Sabbath era essaawa 3 ez'ekiro. So mwaniriziddwa mwenna, mwebale kubeerawo. Abateesiteesi aba worship team, Auntie Jennifer akulemberamu, mwebale kuteekateeka programu n'ebyo byonna okuteekateeka abaweereza. Bambi mutukoze bulungi. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa bannaaye. Sigenda kutwala budde bungi kuba mmanyi abantu baagala genda ku lanchi, naye simanyi Auntie Jenny oba olina kyoyogera oba mugenda kutwa abali emabega eyo, simanyi asinga bamanya, naye batukoze bulungi, ndowooza abantu anditegeddeko. Nyabo kwali agenda okuddako, tulina ku program tugenda kufuna okwogera okuva mu ndowooza ajja kuba atwanjulira abo n'abaweereza nabo. Right. Oh, sorry bambi. Mukulu Elisa Senteza bambi musonyiwa ate nakumbadde siise mutuna. Okay, so genda maaso, Mukama akuwomukisa. Bandiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Katonda waffe. Amina mutabani. Amina ssebo. Ntuuso mba mami Rosette nkulamusiza nnyabo. Mami Jenny nkulamusiza, banayi ne balala besimanya abo bamaama bange bennyini. Nsonga lwaki mbanizaamu akensuso. Amina. Yes. Amannya nze Elisa Senteza, nange ndi mu mperereza muno mu Nusasa. Mbadde nze okubamenyera Nusasa kyeki briefly nga babadde bagitugambye. Nusasa in full, Nkumba University Seventh-day Adventist Student Association eno yatandikibwawo around 1995 nga yatandikibwawo abaana bali abadventi naye nga baagala kuŋŋaanira wano. Tulaba nti eno public campus, sigamba nti campus yaffe ba Seventh Day, naye campus y'abantu bonna ate nga mulimu abaana abadventi abaagala okubeera nga basinza. Nekisalibwawo tugende tukola association era kwava okukola association eno. Association eno ebaddewo okumala emyaka ddala 2 n'okugenda waggulu. Twebaza Mukama nti
azze atugabirira, azze abeerawo era azze nga atuteekateeka ffe ng'abaana, because ku university ebikemo biba bingi n'abamu wesanga nga tebasabye, naye bwe tubeera wano kituyamba otukuŋŋaanya era ne twegera okusemberera Katonda. Association eno eva ku ttabi erya Seventh-day Adventists abayita ababiri. Tugwamu eryo ettabi ffe eringa Sabbath school naye nga nayo kkanisa ku bwayo. So tusibuka mu kkanisa ey'abayita ababiri SDA abagimanyi. Tutwalibwa abakadde Katongole Pius ne Elder Kigundu nga batuyambako okuva mu bukadde bw'okubayita ababiri. Association eno ekuŋŋaanya abaana abayita mu 6 ng'era tusabira wano eno ekkanisa yaffe we tusabira we tusinziriza. Mukama abadde atubudde. Ekkanisa eno yatuweebwa actually waliwo abatuyambako eringa guild etuyambako ku guild council center yayo bakolera meeting yo batuyambako ne tufuna okusabira. Tubadde mu process tuli mu kusaba ttaka mu Nkumba University esobole okutuwa akafo. Actually baali batuwa naye tukyali mu process ya process nga bakatuwedde batulage ekifo tutandike okuzimba ekkanisa ya Mukama mu kifo kino kubanga ekkanisa eno eriyo y'emyoyo. Amina. Era nga tusuubira nti okutandika n'omwaka guno tugenda kuba tutandise okuteeka ettaffaali ku kyaki yaffe empya. Amina nnyo. Bannange tuba tubukiriranga kuba ffe tuli baana tuli ba student temutugobanga wabula tuzimbire wamu ennyumba ya Mukama mw'anaatuula. Association eno eholdiza abaana bangi etuyambye to build our skills mu leadership, etuyambye okusobola by'omwoyo okutukumira by'omwoyo nga tugenda nansi oba n'abaana gaffe gye tuli era ne bannaffe. Mu association eno tutambuza programu ez'enjawulo. Tutera okubaamu ne programu nga social day, tuteramu okubaamu ne programu tuliira wamu ku Sabbath. Bwe tumala divine tusigalawo ne tulya emmere gye tuba tufumbye olw'eggulo ne ate ne tukomawo kubanga Sabbath eba ekyaliko ffe ng'abaana tulina distractions nyingi. So kitukuuma okubeera wamu n'okubeera kumpi ne Katonda waffe. Twefumbira akammere ne tulya ne tusiibawo nga tusaba Katonda waffe. Association eno tulingayo tuli Mukama akyatubedde tulina ebirooto bingi ng'ekiro ekimu ku kyo nayo kibagambye kya kuzimba kkanisa. Ekirooto ekirala tuli mu process ya kugula byuma PA system kubanga ffe nga mutulaba tukozesa audio oluusi kale kituzibwalira naye Katonda atusobozesa naye tukozesa amaloboozi ne twogera oba tuli bangi twenkana tutya abawulidde abatawulidde naye nga Mukama abadde akyatusobozesa nti ye nga ye alina engeri gy'akolamu ebintu bye. So tuli mu process ya kugula PA system nakyo kirina kujja maaso awo Mukama nga atusaasidde. Ebintu bingi ebirala association eno tulina segments tutera okuba n'ebyokuyiga eby'enjawulo ebikwatagana kubanga abaana tuba tugenda kufuluma abamu bagenda kufuluma mu nsi okutuyamba kiki tusobola okubeera mu nsi engeri tusobola okukwatamu ensi ebyobufumbo ebyamaka okututendeka bintu bingi bye tugenda nga batuyigiriza tufuna abantu okuva wabweru ne batuyigiriza era nga tubaza Mukama nti kituyambe nnyo n'okutubuildinga ffe ng'abaana ba students. Enteekateeka endala ebaddewo kati ng'ebaddewo olunaku olwaleero tubeera ne week of prayer. Week of prayer ebeera ya week namba. Tufuna omubuulizi okuva wabweru ne tubuulira enjiri ebune mu university yaffe n'abaana abatali ba Advent basobole okutegeera ku mazima basobole naffe okurefreshinga kuba tetuli perfect. Ndi musanyufu okuva n'olunaku olwaleero nti ne mu ggulu basanyufu olw'okuba leero tubatiriza abantu waliwo abaana be tubatiriza mu Nkumba University nga Mukama Amina nnyo. Omulimu gwa Mukama ne gukolebwa era twongera okukola omulimu gwa Mukama tetugenda kussa mukono okuggyako nga abaana bonna mu Nkumba University tusobodde obabuulira enjiri tumanyi Mukama ajja tusobozesa mu mbeera yonna. Byebyo ebimu ku association eno gye tulimu bye tukola. Okujjako nga waliwo alina ekibuuzo kyatubuuza kyayagala okumanyako okwongera nga tetukyogeddeeko oyinza okukireeta naye nga byebyo ebimu ku bye tubali tulina okwogerako.
Sebo simanyi oba kiwulidde bulungi badde nsabuzaako membership muli bameka? Membership tulinga abaana 5 ku 6. Wow, 5 that's ku good. 6. Yes, tulinga 5 ku 6. Amen. Mukama badde akyatusobozeseza nti kale mulimu era abamu abagwamu amaanyi naye twezzaamu amaanyi ffe nga ffe because ffe nga abaana environment n'engeri y'okusinza badde ekyali humble because ngaffe abaana tetulina bintu bye tulina kukozesa kutumbula mutindo mu kkanisa yaffe naye nga tanapu simbi neera nga yeetaaga okwongeramu amaanyi tukola ekisoboka kyonna okulaba nga tuweereza Katonda era nga tusika bannaffe era nga tuleeta n'abantu abalala mu kkanisa. Amina. Waliyo ekibuuzo ekirala abooluganda? Sebo ani abakulembera ekibiina ekyo tubali tusaba otwanjulire ne kwabo bonna be muweereza nabo abadde emabega tusobole okubalaba okubamanya. Okay. Kakati okukulemberwa tusooka ne tukulembera obukadde bw'abayita 2 SDA be bakadde bennamenye Elder Kigundu. Then kati okuva okwo tunia president bamuyita Aboch Walter, tulina committee nga webera, tulina vice president bamuyita Nkunda Grace. Lwakuba nti bo essaazi zino tebasobodde kubeerawo olw'ensonga bali mu kumaliza bintu bya week of prayer, bintu bingi ebiba byetaagisa, so tubadde batuvuddeko ne tuba nga tusigaddewo ffe. Naye wano tulinawo treasurer y'omuwanika w'ekkanisa akutte ensawo y'ekkanisa omugagga waffe bamuyita Grace, y'omukyalo n'atudde wano bamumulaba. Amina. Yes, sebo tumulaba. Yes, bamuyita mukyala Grace atukozemu omulimu mungi. Afulumye yakola education ali mu graduate nga guno omwaka guno. Naye era atusigadde mutagenda tuvaamu. Amina. Emabega eno tulinayo omudiikoni bamuyita Waiswa Binasali oba mumulaba omwami onayimidde. Amina. Bamuyita Waiswa Binasali omwana omusoga mwene akola clearing and forwarding. Amen. Degree level. Tusangaliremu naife. Zero kubagana. Amina. Waliwo omwami omulala bamuyita Amson. Omwami ono naye yafulumye agenda graduatinga naye akola education. Amen. Ayina embabazi yakulira abadinkoni mu kanisa. Amina. Ow'embabazi Amson. Abantu abalala bonna bali bafulumyemuko wabweru kubanga tuli mu kutegeka, tuli mu kugezaako ku winding up week of prayer. So for now FIFA baliwo essaawa zino. Amina. Mulina challenge. Do you have any challenges? Yes, the challenges we have, ekisooka challenge tubadde tusinga okuba nayo y'ekkanisa. Ekkanisa eno wano bwe tuli nga bwe nagambye eno Guild Council batuwaako buwi. Twesanga nga tetulina we tutereka bintu bya kkanisa era tulina we tubigalira just wantu watono nnyo. Kyetuba twagala okufuna ekkanisa eyaffe ku bwaffe tusobole okuba nga tuwashipinga. Ekizibu kya kkanisa nawo kyatuaffectinga we wano nti oluusi twesanga nga zino business endala ebintu ebirala bigenda maaso mu university kati nga we tuli we batera okukozesa zi campaign we batera okukola bine zi freshers ball mulungi okwesanga muze okwaniza subject naye nga waliwo ebidomo nga bivuga oluvuga nga temusobola competing nabo. Kyetukola nga tugenda tufunoonya class endala, so tugenda tufuna obudamu lwaka tetuli safe, tetulina kifo kyankalakalira. So our major aim era nga tusaba mutusabireko twagala kuzimba kanisa mu kifo kino tufune ekifo kyaffe ky'okutulamu. Twalina PS system etuyambako okwongera amaloboozi etuuke buli wamu, naye twesanga nga ebimu mu holiday byafa ate nga n'ebimu byatubulako babibba. So right now tetulina complete PS system yonna. That is another big challenge kubanga tosobola kuwogana in case tulina abantu bangi. Kati nga tuwadde ne week of prayer tupangisiza ne bitumalako ssente nnyingi ne zitokomoka. Ate ze tutalina tugezaako okuwamata na kufuna wabweru na kufuna we tusobodde okusobola okufuna.
So that is another challenge tulina PA system. Challenges endala gye tubeera nabo ffe nga ffe tuli baana ekituholdinga ku sabbiiti ne basigalawo kaba mu kamere naye oluusi twesonda akamere ne kagaana oluusi ne kagaana oluusi ne tukafuna bwe tukafunye Mukama n'atusaasira era ne basigalawo ne babeerawo kwegamba eyo yonna challenges tuzigenda tuzifeesinga. So ebimu ku challenges bye tuze tufeesinga mostly ebitutawaanya ffe nga ffe. Then n'ebibuuzo ku sabbiiti n'ekyo tulina tuteeka mu maaso ga Mukama. Oluusi abaana tusanga nga bayibudde ebibuuzo ku sabbiiti election basika ku sabbiiti naye Mukama wadde akyatubadde nti era abaana baffe bayise ate bayise bulungi ate ne bagraduate ebibuuzo gye biri ku sabbiiti. So Mukama wa amaanyi era wa buyinza. Ebimu ku buzibu bye tusanga challenges ze tusanga wano mu church yaffe. Then n'ekirala era tuli mu nteekateeka yakola renovation church eno bwe tuba tujja tambuzaako kamera tetwandikitambuza naye walabika bubi kwaya yaffe yabadde eyimba twagala kukola ka painting twagala kugiddamu gizza buto roofing yonna mbi Mukama njagala atusaasire busaasizi. Tuyinza okututingako kamera ne mulaba we tusabira omwami oyo ali mu kutambuza kamera wamulabawo wansi awo omulaba ewona ebikwira ebipenti yaggwawo eyo yekola nga sitowa emabega eyo mulabayo ebintu ebingi bwe tutereka ebirusi ebintu byaffe wadde tebiri seefu nnyo naye bwe tutegeka nga emulaba awo wagenda mu maaso so na kereziya kanisa yaffe Mukama atusaasire naye nga before tetunafuna kanisa because it's a long term twagala kusooka kulongoosako wano entebe tukozesa ntebe za ssomero era nga w'obiraba tukozesa ntebe za ssomero tetaaga okufuna plastic chairs ez'ekkanisa ezinalabisa ekifo obulungi nekozesa Katonda waffe ekitiibwa. So those are the challenges ezimu ze tulina nga Misasa. Okay. Maybe do you have a budget? Yes, we have a budget. We have budgets of everything because we have a project plan. Okay. Both short and long term. Tujina ila budget weri. Okay. Thank you. Maybe we'll find a way how you can share with us the budget, Tujja kikola mpolampola tukitegere budget yamu. Ogambye mufumba emmere, how do you do that? Mwine mufumbira oba buli omu omugulangule? How do you do that? Well, mu kanisa tulina groups. Twetekamu groups. So, groups ezo ziteekateeka emmere. Twesondamu emmere nga ffe aleese 2, aleese 5 ne tutwala mu hostel ne tufumba emmere. Emmere gye tufumba oluusi emu temala. Oluusi tulyako ke tulidde buli omu n'alyako kaasobodde kakatono ennyo nga ffe abaana ne tugenda mu hostel ne tufumba tukozesa gaasi okufumba. Oluusi ne tukozesa ku sigiri nga gaasi aweddemu tetulina. So tutambula butambuzi kati emmere ne tugisomba ate okuva mu zi hostel wabweru wa campus ku bodaboda oluusi tu students tule kyonna ekiyinza otukolera ne tugireeta ne tugisavingira wano mu kanisa. We are very proud of you, bambi mwebale nnyo byonna bye mukoze Mukama abawa omukisa. It's very, very good. We'll try to support you the best we can. Amina. Tuyanza tuyanze. Amen. Amina. Era byenyo ndoza twagala batuusako otherwise tweyanzege okucommuninga nammwe tuli basanyufu nnyo tuli basanyufu ddala. Amina. Obulizi baffe ne bakojizi batugambye abankumba banaye tubalamusizza. We are keeping a light burning. Era tulina group y'abassociate tujja coordinatinga tufune namba zaabwe tubateeke mu group z'abassociate. Abankumba University gye bali bangi ndooza kyekyo bannaaye naye nga tubeebaza nnyo tuwakakisa okusabirako nammwe n'okubalabako era Mukama abawe omukisa mwenna. Amina.
Mama Aaron obadde ogamba ki maama? Munnange era nvuddeyo mu Kamooli anti ndi OG. Tusanze okulaba OG. Nsanyuse nnyo okubalaba bannange, nze nasomera enkumba nga temunnazaalibwa. Weewaawo. Nze nasomerayo ng'ekyali college ne njenyumirizaamu nnyo. Mwongere okutwala omulimu gwa Katonda mu maaso, ebisoomooza bye mulina byonna naffe ffenna twabiyitamu. Exams tetwazikola ku sabbiiti naye twayita. N'olwekyo mwenywereze mu Katonda, ebizibu byonna bye muyitamu Mukama ajja bibayisaamu. Bannaye singa mbadde n'obudde nandibanyumiriza, ndowooza nze nali nsembayo obwavu ku college naye Mukama yampisaamu. Owulidde nga sirina byetaagisa, abaana bambala nga bwe mwogedde, n'otunuulira omwana abazadde be ne bajja nga babo tobalaba, tolina kino toyina kiri, naye nga weekutte ku Mukama yekka bw'oti. Mukama gwe tulina tayiwa baana bange, mweyongere okuweereza Katonda. Katonda tayiwa. Oyinza okuba oli mwavu kati naye kati nsobola okugula trailer ya sukaali, anti sukaali ebiseera ebyo gwe nalinga sirina. Naye kati nsobola okugula trailer ya sukaali nejjanga engoberero oba muyiwa mu kkubo ne muyiwa ne mu kkubo. Mugumire ku Mukama, Mukama abawe nnyo omukisa, mweyongere okuweereza. Ne bwe munaafuluma college, university, anti nkyali mu bya college. Ne bwe munaafuluma university, musigale nga muweereza Katonda, kye kintu kyokka ekiyinza okubawa satisfaction. Mukama abawe nnyo omukisa, ebibasoomooza tubiwulidde, mweyongere okusharinga naffe, ke tunaabanga nabo akatono tunaasharinganga nammwe. Mukama abawe nnyo omukisa. Obwedda nninze bweru wa kkanisa wano sinabala kuyingira. Omanyi wadde tuli mu Amerika naye essaawa zaffe zaawukana. Kati ffe abali mu Washington obudde bukyali ku makya tugenda mu Divine. So n'olwekyo bannaye njagadde nnyo okwogera nammwe kubanga mmanyi kye muyitamu, ebikemo omubuulizi, ebikemo mujja kubiyitamu mwekwase Katonda yekka nga naffe twabiyitamu. N'olwekyo ebibeerawo ku bantu abalala bituyamba naffe okuyiga. Mukama abawe nnyo omukisa. Bwe naayogera ku nkumba n'ebinkwatako nnyinza okuzibya n'enkeesa. Naye Mukama abawe nnyo omukisa. I'm so passionate about that school. So passionate about the Adventists in that school. So, tugenda kwongera okubasabira. Amiina. Mukama abeere nammwe. Amiina. Ate Eriso yayogedde ye Vice President wa Ugama. Owulidde kaakati ebbaluwa yonna gy'owandiika gya addressing omukulu agambye. Owulidde agambye. Bane simanyi oba aliyo omulala ayogera naye bannange nze nabugumedda saba babuuzaako nga mbuuliza mu Kamooli. Balamusizza nnyo mwenna. Omwami yali akava okwogera naye ndi maama wonze Lydia Nannono Johnson. Mwebala omulimu gwa Mukama. Mwebala obubaka bwe mutuleetedde. N'abajoyininze leeti naye nnyumiddwa nnyo paati gye nsanzeeko omubuulizi ng'abuulira. Mwebala okuyita mu bibasoomooza byonna. Kati bwe mwogedde ku lanchi ze mukola temutuwadde quotation. Lanchi bwe muba singa twandiyagadde okuyamba. Lanchi gye mukola ku sabbiiti etwala ssente mmeka eza Uganda? Kakati lanchi gye tukola etambulira mu mitwalo 215. Okay. Enyawo. Kale kasita tukitegedde tujja kweyongera okubawuliza. Mukama abawe nnyo omukisa, sabbiiti ennungi. Abaweereza mwenna abaawugama mbalamusizza, sabbiiti ennungi. Amiina. Amiina sister. N'okwongera ku ekyo buli abayagala obbawuliza mumpitemu nja kubatuusa ewa omuntu omutuufu nga bwe munaaba mwagala. Amiina. Nange ndi very passionate ku nkumba kuba nasomerayo ate n'ensomesa nali lecturer mu commercial art and industrial designing, nali nsomesa photolithography, graphics and painting theory and practicals.
So I'm so passionate. Ate ffe twasomerayo ffe nga Abadvent tugenda tutambula naye nga tutambuza bigere ne tugenda Entebbe SDA Church naye nga eri main nga tutambula kale kwegamba I'm so happy okulaba nti mwine ekibiina ekifaanana bwe kiti muli baana bato naye mwewaddeyo okuweereza Mukama abawa omukisa bannange Mukama abawa omukisa ogutaliiko nnaku era naffe tugenda gezaako nnyo in all our power bambi to support you the best we can era mugende mu maaso mweyongere mu maaso Mukama abawe nnyo omukisa. We love you. Love you too. Nange okwongereza ku ekyo ndi OG Mulamba Wankumba. Naye baba wange agambye anti nvuga okulaba nga ekifaananyi kijjeeko. Naye baba wange agambye naye ali so passionate bo nga batambula bagenda Ntebbe. Ate ffe twatandikawo bayita Ababiri Church. Era yatandikira oluvannyuma lwa taata waffe okubatizibwa. Babatizibwa ne Aaron oyo bayisi wa Ugama ne tutandika okusabira ku Nkumba University mu kiraasi kubanga taata yalina of course twali tulina kusaba nga yenannyini ne tutandikirawo ekkanisa entandikwa y'ekkanisa y'abayita Ababiri we twava nga tusabira mu kiraasi emu yali erinaanye office ya registrar kati byakyuka dda. Awo twava taata n'agaba ettaka gye bazimbako ekkanisa y'abayita Ababiri naye nga nze omu ku ba pioneers abatandikawo ekkanisa y'abayita Ababiri ng'etandikira awo ku Nkumba University. Kale kati bwe tugamba nti we are passionate, we have a lot. Tugamba bwe twogeraka ate ng'era tulinamu okugulu mu Nkumba University. Kale kituwa essanyu nti tulika ate abaana muyimirizaawo ate ne mutaswaza jjajja wammwe kintu kye yali mu Advent naye yakyuka n'abanga atandiseewo ekkanisa ey'abayita Ababiri n'agiwagira nammwe nsanyusa nnyo erisa okulaba nga mututte omulimu ogwo mu maaso. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Amiina. Amiina nnyo tweyandiza nnyo ssebo omukulu Erisa okutuwa ku background ekitongole ekyo. Mukama ayongere obbawo omukisa tugenda okwongera okubasabira n'okusapootinga ng'era bwe bagambye abavudde waggulu. Kale nnyabo tuyanze nnyabo. Amiina banne mubeere bulungi Mukama mwenna abakuume. Amiina. Bye bye. Weebale nnyo son, you've done us proud. Kale mama, I love you. Love you more baby. Erisa ajja kusula mu bugatto.